Emmanuel n'abalala nga bwe batusomedde, abamu abagalamidde awo. Tuwulidde ekikolwa kino eky'okujjukira bannaffe kitenderezebwa mu kitabo ekitukuvu eky'Amakabbewo. Tuwulidde mu Vanjiri Omukama ng'agamba beesiimye ab'ekisa kubanga be baligirirwa ekisa. Bwe tusabira bannaffe abatasobola kwesabira, tuba tukoze ekikolwa eky'ekisa. Awo nno neebaza Mukulu Mayanja n'abalala mwenna mwebale okukola ekikolwa kino eky'ekisa buli mwaka nga mukuŋŋaanidde wamu, ate manyi buli omu era agenda ng'akikola mu ngeri ye. Manuel ne banne bwe baali bakyali balamu, oluusi wamusinzikanganga ng'osobola okumugulirayo akacupa ka soda, ng'osobola okumugulirayo oba t-shirt ennungi oba ekintu kyonna ekirungi ekiri ku nsi. Kati ne womugulira ebyo tibijja kukola ki? Kumugasa. Naye essaala yo gy'onoosoma, ekitambiro kya misa ky'onooweereza kikijja okugasa Emmanuel n'abalala bonna abagalamidde. Awo nno kikolwa kino kikulu nnyo, mwebale okukituukiriza. Waliwo n'ekibiina ekyo kyali kiyitibwa Ssekiriba kya ttaka paawo atalukola ki? Kyama. Okufa ffenna kwe tulindiridde. Tuwali agamba nti tajja kukola ki? Kufa. Ffenna lyekkubo lituyitamu. Naye waliwo bannaffe abagamba nti si kya mugaso kusabira bannaffe abakoze eki? Abafudde. Lumu nabagwamu abalina endowooza ng'eyo. Nange ne mmanukula ne bagamba tukoze munnange, we tulimala ffenna okufa we tulitegeera oba kirungi okusabira omufu oba si kirungi okukola ki? Kumusabira. Naye Omukama atukubiriza okusabiragana kubanga Omukama ye nannyini bulamu. Era tubeerawo ku lulwe ne we tubeera nga tuli balamu, ne we tubeera nga tuli bafu oba nga tufudde, tusigala mu mikono gyaki? Gy'Omukama. Ate Omukama ye wa kisa, asaasira. Bw'awulira okwegaira kwaffe eno, wamma kumusindika okutunuuliriza bannaffe n'eriiso ery'ekisa, ne basobola okutuuka mu kifo ekyo eky'okwesiima ffenna kye tubaagaza. N'abalala bonna abatambudde ne Chameleone bawulidde bapalaso n'abalala bonna. Ennyimba za Chameleone zinsanyusa, naye Chameleone njagala otandika okuyimba ennyimba z'eddiini. Ziri nnungi nnyo nange nzaagala, naye teekako na zino ez'eddiini. Kijja kuba kirungi. Ogwo gwe mulimu gwekwagaza. Muzeeyo ono namugamba twetaaga ekizimbe era kikino kituukiriziddwa. Mbeebaza mwebale okumukwatirako okusaawa ekizimbe kino, nga misa ewedde tujja kukiwa omukisa. Nammwe mwenna mbeebaza mwebale okubeera n'omutima ogwagalana, ate twongere okusaba Mukama ayongere okuba emikisa gye mwegomba mu bulamu bwammwe, abayambe mwongere okutambulira wamu, buli omu nga ayamba munne, buli omu nga alambika munne, tusobole okubeera abo abaweereza Omukama, nga bwe twongera n'okusabira bannaffe Omukama abawumuze mu ddembe. Ayi Mukama w'ekimuli ekitaggwaawo,
ayi mukama bawe ekibula ekitaggwaawo ayi mukama bawe ekibula ekitaggwaawo emyoyo gy'abakkiriza omukama bye yayita lujja luno mukama agiwumuze mu ddembe. Tulina bamanya nti waliwo abaana ab'okukola ki obwokubatiza. Nsaba omusomesa abaana abo banjulire ekibiina ekiri wano. Abooluganda, ekereziya abaaniriza nga yagatonna mwe musomera mwe mulimu neyebaza Katonda eyabagira ekisa n'abasaba kitiibwa ekyo mulimu eky'obuzadde n'abagatawaate omulimu gw'okusa omuntu mulala ku nsi. Katonda eyo nsibuko y'obulamu katayagala okuwa abaana bano obulamu obubeera mu ye mwennyini, abazaala ennyini mu mazzi ne mwoyo mutuukirivu obwana abakamu. Kale no abazaala abaana bano n'abazadde b'abatiisimu, ekereziya wa Katonda kiki kye musaba olw'okubeera abaana bano? Mutegedde bulungi omulimu n'obuvunanyizibwa bwe mwetise. Okugamba nti okugunjula abaana bano mu kukkiriza bakwate Katonda byalagira nga baagala Omukama era naye bantu bannaabwe nga Kristo bwe yatuyigiriza mubitegedde. Mwe abazadde b'abatiisimu mwetegese okuyamba abaana bano, abazaala abaana bano mulimu gwabwe ogwo mwetegese. Mwe abaana Abakristu kati bali mu ssanyu lingi okulaba nga mubaliddwa mu bo. Nange mbakoleko akabonero ku musalaba mu linnya lyabwe akategeeza nti abaana bano banjiriddwa mu ekereziya Katolika, ate abazadde baabwe nabo bajja okubakolako akabonero ku musalaba nze nga maze okubakolako akategeeza nti bawaddeyo okufuuka Abakristu babasiigidde Katonda. Nga tusabira abaana bano n'omulonde abagenda okufuna enneema y'abatiisimu, tusabe abazaala n'abazadde b'abatiisimu, tusabe n'ababatize bonna. Ekyamagero kino eky'okufa n'okuzuukira kwa Kristu, abaana bano bazaale ogwokubiri bafuuke bantu b'ekereziya omutukuvu, tukikusaba Ayi Mukama. Ng'oyita mu batiisimu ne mu konfirmasiyo bafuule bayigiriza obuddala batuuke mu kwesima okutaggwaawo mu ggulu, tukikusaba Ayi Mukama. Abazaala abazadde b'abatiisimu bawe abaana bano ekyokulabirako ekituufu mu by'eddiini, tukikusaba Ayi Mukama. Amaka gaabwe bulijjo gakuume mu kwagalana, mu kusekimu ate ne mu ddembe, tukikusaba Ayi Mukama. Naffe ffena abakuŋŋaanidde wano okusabira abaagalwa baffe, yongera okutukuuma era otuyambe mu bulamu buno, twongere okutambulira wamu, twongere okwagalana ate n'okuyambagana mu bulamu obw'omwoyo n'obw'omubiri, tukikusaba Ayi Mukama. Twegayirire Ayi Mukama omuyinza wa buli kantu, gwe yatuma omwana omuleka ajja alokola omuntu amutuuse mu ddembe ly'abaana bo.
abaana bano n'omulonde waffe ensi ebalindiridde n'ebikemo byamu byonna bakulwala ne sitaani n'ebitogejje tukwegayirire bawonye buli kabi ng'oyita mu kubonaabona kw'omwalo ne mu kuzuukira kwe bano bagumye n'enneema ya kristu balamage bulungi nga balaga bulaba otaggwawo tukikusaba nga tuyita mu yesu kristo mukama waffe. Kituufu oli mutuukirivu ayi Mukama, ebitonde byonna bisaana bikutende kubanga oyita mu mwana wo Mukama waffe Yesu Kristo olw'amaanyi gaamwe mutuukirivu abagenderako byonna n'obiwa obulamu n'obifuula bitukuvu totata kwekuŋŋaanyiza abantu okuva ebuvanjuba okutuuka ebugwanjuba ekitambiro ekitukuvu nekiweerezebwa erinnya lyo. Tukwegayiridde ayi Mukama n'okukwesengereza tukwesengereza ebirabo bino byetukuleetedde obitukuze tukkiriza okubitukuza n'emwoyo mutuukirivu yennyini bifuuke omubiri n'omusaayi gw'omwana wo Mukama waffe Yesu Kristo. N'ofunamu naye era muyema ofune olutendo na olikitiibwa emirembe n'emirembe. Nga Mukama waffe yatukuutira okutulokola n'okutulaga Katonda mwene n'atulagira tukumanye tugamba nti Kitaffe ali mu ggulu ayi Mukama tukwegayiridde tulokole mu byonna tuyambe tube mu ddembe tukire ekisa tuwone ekibi ennaku zonna tutebenkera atakutawukana akamu nga tulina okwesima kubatusuubiza n'amatoogo g'omulokozi waffe Yesu Kristo gwe kabaka g'obuyinza gw'ekitiibwa emirembe n'emirembe. Ayi Mukama Yesu Kristo gwe yagamba abatume nti mbalekedde emirembe mbawadde emirembe gyange totunira ebibi byaffe naye amaaso go gazikiriza kwa kiriziyawo kkiriza okumuwa emirembe n'okusiimu nga bw'oyagala gwawanga wanoolamula emirembe n'emirembe. Eddembe ly'Omukama libeere nammwe ennaku zonna. Balidwa ku mbaga ya Kaliga ayi Mukama tutwalire emiremwa baweegera ekigambo omwoyo gwange nawona omubiri n'omusaayi wa Kristo bitukuuma okutuuka mu bulamu obutaggwaawo. Thank you.
Abagalwa ennyo Kinda Mityana agamba tujulire Kristo mu masomero n'emirimu. Emirimu gyonna gye tukola tulina kujulira ani? Naffe tulaba kwebaza mukadde waffe tukulembedde ekisomero kya mmisa kino okulusabira bannaffe abo abaatugendako kuba naffe gye bali naffe gye tugira ki gye tulaga ffenna tujagendayo. Awo n'okusabira abagenzi baffe kya kitiibwa nnyo. Ssebo mukadde waffe toyanzizza toyanzeege. Twagala okuddamu okwebaza Mwami Mayanja ne ttiimu yo kubanga abantu bali wano bonna musaayi gwa Mayanja kituufu nnyo. Tubakubireko mu ngalo Bamayanja. Tukagenda wala protocol sikamugoberera nnyo naye ekyansabiddwa Kereziya ya Busaato wano mu palisi y'e Naluggi kyabadde kimu nti njagala okwogera ekigambo kiyitibwa sente eziyamba ekisomesa eziyamba parishi eziyamba diocese. N'olwekyo buli kisomesa nga diocese zonna bwe zibeera wabaawo engeri gy'okusonda sente eziyamba ekola nti diocese eyimirirawo parishi eyimirirawo gwama n'ekisomesa abakristu basonda sente ezo. Olunaku lwali wanjawulo nnyo. Kereziya yateesa neega nti nga bwetukuŋŋaana bwe tubaako tukuŋŋaanidde bonna oba kusabira myoyo gy'abagenzi oba omukolo gwonna tugezaako era okusonda ku sente obwo okulaba nti buyamba ekereziya. N'olwaleero nno bwe kityo bwe kiri twagala mugumiikirize eddakiika ntono nnyo budde bwayise edda naye tugumiikirize eddakiika nga ndowooza nga 2 musomesa tegamale. Naye ebintu bino tugenda okutunda twaleese wano nga butonotono twagala tufunemu ssente. Ssebo Mayanja ekisomesa kino tukirabirira nga toliiwo ne tukituukiriza ebigendererwa byakyo byonna naye kuno twagala naffe mutukwatizeeko tulabe nga sente ze batusalira tuziwaayo. Batusalira akakadde kamu emitwalo 2 musomesa si bwe kiri twasobola okusondako emitwalo 40 tusigaza emitwalo 8 naye twaleese wano buntuntu obutonotono tusuubira nti omuntu obwo tujja kweguza ffenna naffe era abakyaliko era abasonda bulijjo mutukwatizeeko tulabe nga sente ezo tusobola okuzisonda mpolampola. Naye mu kuzisonda kuno njala kusaba Jose Chameleone ajja kutundayo itemu ne Palasa atunde abaana b'Amayanja bajja tuyambako okutunda ebintu bino tulabe nga tufunamu kasente ako. Banaffe abavudde eyo abazze emirimu gya wano ku mukolo guno mutukwatizeeko okulanga ekisomesa kino kisobola okugira ki okubeerawo. Banaddiini baffe bafaza baffe ne basobola okubeerawo dayisisi n'ebeerawo bishopu n'abeerawo kubanga yekereziya bwetyo bwetambula wonna bwekitambula. Awo tusaba ebintu byaleetedde wano mujja genda mutuddako itemu emu. Simanyi Mwami Mayanja naawe onootundako itemu emu simanyi wali tuyambyeko bakuwe kale muleete akakoko ako. Mwami Mayanja kayagala okusooka okutunda tujja kutunda tulina bingi naleesena wano okukunya obulungi wano. N'olwekyo nno tujja kutunda ebintu bino. Mukulu Mayanja agambye yagenda okusooka okuggulawo omukolo leeta wano akakoko ako. Kantwale omukisa guno okusiima okwebaza n'omukwano gwe mulaze famire yaffe ab'okukyalo abavudde e Kampala batindizza eŋŋendo bannange mwebale nnyo mwebalire ddala kutulinnyira mu musaayi. Bwe nvaawo njagala okwebaza Father Christopher atuwadde ekitambiro kya mmisa. Father oyo mulinako akantu katono nnyo. Olunaku omwaka ogwasembayo nga lockdown tennajja twali wano ne Father Christopher nankuba akaama naŋŋamba Mwami Mayanja ku bunene bwa famire ye n'obunene bwo njagala ozimbe wano ennyumba. Banaye mukiwulira ne mugamba Father oyogedde saagala okizze mabega temevuunike ennyumba etandike. Era gyagenda okuwera emyezi 4 ng'ennyumba ewedde saasobola kufaza kuyita kugiggulawo nga tukyali mu lockdown naye nsebo Father ennyumba eno gye wansaba okuzimba. Kati bwe mbalaawo nga maze okusiima muwulira nga maze okusiima abantu bonna ab'ekyalo abatindizza ennyendo abavudde e Kampala ab'emikwano ab'eŋŋanda banaye mwebale nnyo okutulinnyira mu musaayi. Pozi ekirala abantu bane mulaba banyimiridde mu maaso bana bakutte ebyuma ebimulaba nabo njagala okutwala omukisa guno okubeebaza. Babadde ne famire yange babadde ne famire yaffe babadde nange tebakolangako kintu kigamba nti kinyiiza nti oba kino buli ekimpandiikibwako bulijjo kibeera kirungi. Bawandiika nnyo ku baana bange ku nze nzennyini ku mukyala wange ku b'ekyalo naye sibafunangako mutawaana gwonna
nti balina ekisubi kye baali bakoze kuba naye mbeebaza okubeera nange ebiseera kakati olunaku luno si lwakwogera njagala mpozi abantu bangi balindiridde okulaba gundi yaani njagala okwanjula ku baana bange abatono abaliwo buli omu abalabe kakati kansabe ne mukulu waabwe Jose Chameleone ayimireko abawubireko kansabe amuddirira bamuyita ayi makimaki wizo jaguwano wubire ku bantu jaguwano wubire ku wizo jaguwa wubire ku bantu abatwetaaga okulabako jaguwano jagu okay oyo mutegeera kakati nenzizaako oli omulala oli gubayita yasooka kubeera Lizard n'afuuka Palaso kakati ye ali King of the East yaddagaddewo baggaddewo naye ndowooza bujja kusobola okwetegereza kakati ndowooza okwanjula kuwedde baganda bange bonna bali wano bannyinaze basengange olw'okuba nti obudde butono sijja kusobola banjula naye bonna weebali tuli bulungi kakati banne mbadde nkoze ekisobyo mbadde neerabidde okwanjula maama wa wizo mawizo naye nsaba ayimirire katono abawuubireko oyo ye maama mukyala Mayanja yavaamu abasajja abo bemusinga okwagala bemusinga okwagala n'okutendereza kakati sebo father njagala okutwala omukisa guno okwanjula omuntu ow'enjawulo gye tuli naye asobodde okutulinnyira mu musaayi tuli wano naye ali naffe wano mu kusaba kuno kati nsaba maama wange ono sijja mugamba kumimirira asooka abawubireko then mwanjule mumwetegereza ndooza temumanyi sebo faaza omukyalo ono ye maama wa Moze radio maama wa Moze radio ekizibu kyeyafuna omugenzi ekizibu kyeyafuna naffe kitwafuna mu ngeri y'okuddiringana n'olwekyo tujjawo omukwano ogutugatta ffenna nga famire ekimukwatako kitukwatako ekitukwatako kimukwatako era ne mukusabira Moze famire yonna yagenda ne tubeera naye mu kusaba okwo si bwe mukyalo oyo kakati ndowooza kanziriza akazindaalo kano omanyi waliwo omusajja wano yeeyita omunene simuyita gejjatako watagiraki kamuwa akazindaalo agulewo akatale basebo ne banyabo tusa okubaaniriza olujja lwabajjajjange naye neebaza nnyo Reverend Father Christopher Paul Lukwabo olwottu obuddemu kitaffe tweyanziza ompaddeko history abadde mutono naye nze muzeyimaanya nyamunyinyoli byasigaliddeyo basebo ne banyabo mwenna mbeebaza abataka mbeebaza abakuuma ekyalo kino taata we yasooka okundeeta eno nga ni myaka nga 3 ngandaba wala naye olutuuse olwaliro nsoose kubuuza omu ku bataata baali ne babuuza naye tulina eka mmeka wano nga njagala nzimanye balasongera zikubulya muzeyi manja abatali siriyasi buli muntu gumugyeko tugende mu maaso tukulaakulanye ekitundu kino neebaza nnyo bannamawulire bakwano bange muzeyi manja ayogedde bibye nga siniya nanjala njogera ebyange mwebale nnyo okutindiga lugendo mwebale nnyo kutindiga lugendo lwesirusosa tesirusembayo
abatalina pulaani na Katonda tukyalina engendo naki nyingi wala tusabe Katonda atuwa obuvu n'amaanyi okusigala tukyali balamu. Abantu bangi balowooza nnyo nti n'okuba tuyimba tuleekaana mbu tetulina nneema. Reverend Father bagambi mwekwate Katonda esaawa oluvannyuma ekusange oli mweteefuteefu. Eyo ensonga nkulu. Nsembyayo okwebaza abakyala be nasanze batenga essala wali mwakedde nnyo ekyabwe twakisootinze. Neebaza mwena abooluganda alaso nkwebaza. Neebaza buli alese emirimu gye okujja wano sijja kutoolamu. Neebaza ne bayimbi bannange sijja bamenya bwe tunaakimalira ebyaffe bya kiraasi naye lano wizo sijja mwogerako mukyala wo newangwadwaze naye tulina ebintu bisingawo awo. Mwena mbwebaza. Neebaza ne dayosisi etutwala wano era kana kakoko mbadde ngakagula emitwalo 2 nze sekinoomu tugate tusenge naye nezijukira nti muzeeyi Mayanja yavaamu abasajja beyita envungu lwakokkalaso ne wizo fenga Mayanja family ekyo ekinaana tukijje mukulu kive mukulu. Akageri abatenjera kebaluma Isaba basebo ne bajja mbadde nsaba bane mumpe mwedde ekiganga 5 ntulo nnyo kikimala bavuuka bannanga b'okukyalo nyambalekemu esigo temwenyoomanga ero gye tufubutuka ne tutulumbula amawanga gonna n'ompulira nga ndi mu America ndi Japan ndi Asia n'abazungu ne bakuba enduulu. Eno gye tusibuka so tetwagala tube nga ffe tusembayo mwekolemu omulimu gweyongereyo n'abaki n'abalala. Muntu esaana esembayo abiri gaga kyajokya kiro kinaana tukikwata nga bamayanja abiri kangongere mu kabbo ka Kereziya yaffe. Akatennakadiza muzeeyi Mayanja. Muzeeyi Mayanja senior sijja musobola obudde bwaweddeko kati kampita omukulu Palaso ssebo jangu obuze ku bantu. Muzeeyi abadde abayita mu lugonvu lw'omuze neyise nga balaasi ne mwawulirawo. Abakulu mwena abakuŋŋaanya olwaleero tubalamusizza mwe bali kuŋŋaana naffe okusabira awamu naffe okubeera ng'emyoyo gyaffe gisobola okusabira awamu kuba kikolwa kikulu nnyo bwe tusabira abaafa kuba naffe ffenna buli ali wano ajja kwetaaga banne omumusabira nga takyasobola kwesabira. Twebaza nnyo Father omukulu okutusabira olwaleero. Twebaza taata waffe Mwami Mayanja tukuŋŋaanya olwaleero ne maama waffe era ne tweyongera okwebaza ne maama waffe Maama Radio ne bamaama baffe bonna abakuŋŋaanya olwaleero okubeera naffe olwaleero nga tuli balamu nga tuli waffe tuli waka tuli basanyufu. Mukwano amaaso malwadde nsonyiwa amaaso malwadde naye ekisinga obukulu nti ndi mulamu ate muganda wange alina we yeebase tusobola omusabira olwaleero. I think kyekikulembera byonna so nga nkyebaza neebaza mwenna nawe senga wange Namukasa webale kujja kusabako naffe leero munnange kikolwa kya kitiibwa nnyo. Neebaza buli omu neebaza Wizo Manizo muganda wange olw'okubeera mukwano gwange mukwano gwaffe emyaka gyonna ne Dr. Chameleone Bemba Musota kabaka atakoga atagejja atagenda atatya mpalana namwadde erinnya bweba omusine yasomesa Yesu naye n'amala n'afa nga mutuukirivu kuba obulamu bwe yabuwa eri Yesu. So bannange nange mbakuutira okusigala nga obulamu mubuteekera ddala kumpi ne Mukama waffe Katonda nga tuyita mwana wo mu Yesu Kristo
tubeyanziza nnyo omukwano gwe mutulaze olwaleero buli omu tetusobola bamenya mwenna beebaza twebaza nnyo bannamawulire okutindiga olugendo ne mujja bambi okuba nga mubeera naffe okuva mu buswasita okuva mu kufiirwa mu kuziika mu kusaba era naffe tujja kubeera ngamu namwe neebaza ab'enjawulo baganda baffe abatuwerekeddeko nga jjajja Uchuli weeresezza bingi eno teri intaneti naye munnange era obirese nojja Muzeeyi Isma All Access mwami Mayanja akwagala nnyo era nga Mayanja family tukwagala nnyo era bw'obanga oli eyo owumbawumbanga ku ngalo ssebo taata akuwowuwo n'olwensonga eyo nsaba mpe muganda wange buzomaniza ababuuzeeko mberekereza njagala okubeeyanza byonna byayogedde bimbadde ngenda okwogera era mbeyanziza nnyo okujja esigenda duddawo amena nenjasinza kuvaana nga siyanziza mukyala Mayanja chocolate face ne Mr. Mayanja bambi nawe nkwebaza andi sammani yavamu enviinalo aya Mr. Mayanja bakutakuzaala wandirodde ekizimba mu mugongo okuba wazaala bannange byebyange akabu k'ekereziya maze okatuusa kati tuyakudda mu bbali n'akopalaso ssebo tumalize na kino sombadde esatufunzefunzeemu kuba kyalina okutindiga engendo okuddayo ate nga tutunawe twatuuse sombadde nkusaba mukadde wange ekyo ekizibu tukimaze oluga lubutulwenyo kideewo ekisigalidde mwimuke omukulu atuwekigabisembayo tudde mukijaze bale nnyo weebalire ddala ate bagenda kwekolamu omulimu ne bali bayogeddeko ate baweereze ekinaana mwebale nnyo mwebalire ddala kansabe basibo ne banyabo engalo zo zimala ezo akakadde kametwala abiri zigize eki ziweddeyo n'olwekyo tubeebaze nnyo tubongere n'engalo endala okusaba Mukama atusaasire atuyambe bwe mujja esente zino bwe muzijje ez'okuyamba Katonda ekereziya ya Katonda ku nsi kuno abongere akubise emirundi n'emirundi awono mamayanja tuyanziike mwebale nnyo mwebalire ddala akopalaso badde nsaba omukulu nampe enamba ye n'ekinaana kibe mukulu tugere engalo ez'omwanguka Fala kasinamuwa kazindaalo mbadde njagala obabuulirayo akantu kamu batugamba yagaliza nawe baligira ki bali kwagaliza tukamanyako ate n'atugamba bwe wali omulwadde nakujjanjaba walimu enjala nakuwa amazzi ndi namugamba nakuwa ddi ono naagamba buli wayambanga oyo omuntu wange oba oyambye eki oba oyambye nze njagala okwebaza Josefu ne baganda be omulimu gwe bakoze mu kitundu sebofala kansabe Mukama Katonda mwe bajje abaddizeewo bingi mwebale nnyo mwebalire ddala basebo nga tugenda kubijja basebo ne banyabo nga tugenda kubijja naye ng'omusomesa atwala ekitundu kino nebaza mukadde waffe Dr. Joseph Mayanja Joseph Chameleone ne banno mukadde waffe Gerard Mayanja eyateeseteese omukolo guno mwebale nnyo mwebalire ddala omulatini agamba nti Vox Populi Vox Dei eddoboozi ly'abantu ly'eddoboozi lya Katonda omukama abawa omukisa mu bye mukola abawa omukisa mwongere okuyiiya ennyimba ate mwongere n'okuyiiya ennyimba ezikwata ku ekereziya mwebale nnyo mwebalire ddala
kansabe ow'omusalaba akulemberemu. Denga kyabalaba okujja kwaffe wano esaala zaffe n'okuyota amalalo gammwe etwagala okukakasiza ddala nga mukyali omu ku ffe era nga tukyabaagalira ddala. Omukama tumusaba olunaku lukye abazuukize wamu n'ab'enganda zaffe abeebase abalala abeebase wano ne mu bifo ebirala nga bwe tukyabajjukira n'okubalumirwa kwe tutadde nga ffenna tumutwerabiranga. Mwanjule ebyetaago byaffe byonna eri Omukama tusobole okubeera n'emirembe mu nsi eno okutuusa we tulijja gye muli okubeegattako omusanyu wamu ne Mukama waffe Yesu Kristo emirembe n'emirembe. Tafali mukulu obwakabaka obujje era nga ekole mu nsi nga ekole otwemere yaffe ya olunaku tusonyiwe ebibi byaffe nga naffe tusonyiwa tutwala mu kukemebwa tukole mubi. Naffe Mariya nga bwe yali ku musalaba omwana we afa naffe kubanga tuli baana be olw'okubeera tuli baluganda ne Yezu naye abeerawo mu kaseera ak'okufa kaffe twongere okumukoowoola nga tugamba nti mirembe Mariya ajjudde neema Mukama ali naawe waliwo omukisa mu bakazi bonna Yesu omwana w'endaala yawa omukisa Mariya omutuukirivu nnyo Katonda salirifu abono akana kaseera ak'okufa tubeera balamu era tubeera bafu ku lw'Omukama. Ekitiibwa kibe kya Paatiri ekya Mwana n'ekya Mwoyo Omutuukirivu nga bwe kyali olubereberye kaakano na bulijjo emirembe n'emirembe. Ayi Mukama bawe ekimuli ekitaggwaawo ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenike emirembe. Amiina. Ayi Mukama bawe ekimuli ekitaggwaawo ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenike emirembe. Amiina. Ayi Mukama bawe ekimuli ekitaggwaawo ekitangaala eky'olubeerera kibaakire batebenike emirembe. Amiina. emyoyo gy'abakkiriza ogwa mugwanda waffe Emmanuel n'abalala bonna abagalamidde wano n'ebifo ebirala byonna Omukama abawumuze mu ddembe. Olunaku lukye okukoleeza emisubbaawa nga kigenda ku buli kijja ekiri wano. bafuneko omusubbaawa basobodde abasobola mujje mufune emisubbaawa. Oteeka omusubbaawa ku kijja okutali musubbaawa. Mwebale nnyo, mwebalire ddala. Abayimbi ku misubbaawa bannaba omukulu atuweere ddala omukisa ogusembayo. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Kakalamu okuva ku Simba kutumiddeko nnyo. Tuli wano mu bitundu by'e Kalangaalo mu ssaza lya Ssaabasajja Kabaka ery'Essingo nga tuzze okusabira omwoyo gw'omugenzi Emmanuel Mayanja Mulindwa abasinga gwe bategeera nga AK47. Tuli ne Isma All Access. Isma Emma oba AK omujjukirako ki? Mujjukira kubanga famire ya Mayanja eyo mulimu ne bazaala mwannyinaze ninamu omwana mulamba kati mbadde ne bamayanja ndi wekawempe manyika miliyoni kale eke yali muto nnyo era yali akoze kyakoze naye kumujjukira kintu kirungi nnyo kuba muyimbi wa ggwanga era nga music wa living on tulina omu celebrating all the time. Kikolwa kirungi tusobodde okuvuga ne tutuukako eno tebamuziika.
Thank you so much. Tweyanzege Isma All Access President wa bloggers mu ggwanga Uganda. Kino tulina kikola abantu bakiyige ti omuntu omunene waba avudde mu ggwanga tusigala tumuselebrating. Tetukyaka ababyakwevulunga mu ttaka. Tucelebrating abo celebrities era otusala tucelebrating ate tugamba mbu yiyi babadde ki bintu byakyuka. Munange ngabona baninga wendi sina subi walala yegwesubi eri chinanema mukama bomba kumpi eri soya lirinda wayo najendiba abetisema kubo ndibawangula Ezijimu makubo niziwangula Abechisema kubo ndibawangula Ezijimu makubo niziwangula Tutendereze omutonzi wetunula jevide wasimuliko ninokukwebaza ewembera ngesuzibwamu nzijukiranga ti planizo zezisinga wekutobyanga lamuza kisakyo oneka kubayo yatengane wajo. With me here negatiddwako Robert Mutima Nkuke Jackson nga ye manager wa Chameleone era nga tuli naye wano mu kusabira omwoyo gw'omugenzi AK47. Robert, nsaba obuuze ku batulaba. Balamusiza mwena abatulaba. Tuli wano mu kusabira munaffe AK47. Tuli ku kyalo eno Kalangalo Emitiyana. Twatibye paka wano. Myaka giweze 7. Yafa mu 2015 nga 16 lwalirwa Mande. Robert, kino kituwa kyakuyiga kiffe abakyali abalamu. Ebyokuyiga bingi bye tuyiga muno. Tulina okubeera abeetowaze. Kyekisooka. So eno ensi etwemaliza mu bwereere. Nze ndaba amalala tegakola. So obwetowaze kintu kikulu. Kale, thank you so much Robert Mutima Nkuke Jackson, manager wa Chameleone. Thank you so much. Tukyagendera ddala mu maaso IBRAH Mukasage manya gange buli mwaka mu mwezi ogwokusatu ng'ennaku z'omwezi wakati z'omwezi 16, 17, 18 wabeerawo memorial service ey'okujjukira omuyimbi Emmanuel Mayanja Mulindwa aka AK47, muto wa Palaso, muto wa Wizo, muto wa Chameleone, muto wa Humphrey Mayanja, muto wa David Sebana, muto wa Henry Kasozi n'abalala bangi nnyo. Njala kutumira ku muganda wange DJ Black aka Sulaiman Kalisa. Salute my brother, nawe nkulengeddeko. Nengeddeko era abantu bangi nnyo ab'enjawulo abazze okubeerawo mu kusabira omwoyo gw'omugenzi. Negatiddwako mwana mulenzi Ben, nga Ben ono yakula ne ba Chameleone, yakula ne ba AK, yakula ne ba Palaso ne Wizo ekawempe abanomu. Ben, obulamu bugamba ki? Obulamu bulungi. Mugamba muti gye tuli taata. Embeera eno kituwa kyakuyiga kiffe abakyali abalamu. Kituwa kibayita okukola emikwano okeesa obulungi mu nsi. Kala kibayita emikwano emituufu n'okweyisa obulungi mu nsi. Ate n'ababa basigadde olina okubeera ng'osabira kwabo ababa bagenze kubanga nabo gye bali etusuubira nti batusabira era batulaba bali naffe. Thank you so much. Webale nnyo muganda wange. Negatiddwako maama waffe omukyala Prosi Mayanja,
maama w'abamayanja. Abatulaba ebweru eyo baagala kumanya musobodde mutya okubeerawo mu mbeera ey'okugezesebwa n'okusoomozebwa giri emyaka kati 7 sorry, okuva mutabani wo lwe yava mu bulamu bw'ensi eno mu ngeri etaategeerekeka eyalina ebibuuzo bingi ebitaayanukulwa n'okutuusa olwaleero. Embeera gye mpiseemu ekukuba naye olina okukkiriza. Kasita weekwasa Mukama n'okigondezaawo naye nga of course kyo kiruma. Saagala nnimbe bantu. Kirumira ddala naddala omwezi guno ogwokusatulira gutandika bwe guti. Endwadde buli kalwadde mu mubiri kavaayo. Ebirowoozo ne byesundasunda. Kale tulumizibwa nga tulina okukkiriza munnange okufa tteeka lya bulamu. Waliwo ekibuuzo ekyebuuzibwa abantu mu luzungu kye bayita justice, mu Luganda kye tuyita obwenkanya. Mutuuseewa n'okufuna obwenkanya ku kufa kwa... Tetwafuna justice yonna. Kati ebintu ebyo byali mu iziti tugite zooni y'ekatwe. Omusango ogwo poliisi y'ekatwe nga yeri supposed oguhandlinga. Naye baatutambuza ne batutambuza tewali kyavaayo. Era ekyasembayo nze kennyini bwe nagenda n'osisi kyamujjukira bambi yankanga nnyo ne bwe musanga simukulaga yambugolera nnyo. Kati naawe ebintu bwe mubivaako bwe munabitegeera olumukole ki agenda komawo mutunuulira. Naye nagenda okulira ne ku radio ng'omukulu yennyini mukama waffe Museveni agamba poliisi y'ekatwe mu Uganda yonna yekyasinza okulya enguzi. Awo nenzikakkana. Kasa wawulira ekyo? Nemanya teri mulamwa. Ne fayiro baagibuza teriiyo. Kati Daddy n'agamba Mr. Mayanja yagamba no nze kanzireyo. Agenda okuddayo nga fayiro teriiyo baagibuza. Akatalekeka abazzukulu bali mu mbeera etya era bali batya? Abazzukulu bali bulungi nnyo. Mukisa oguliwo ti abazzukulu kale yaleka abaana 3 abannaalongo n'omwana omu ali Australia. Kaakati bonna bali bulungi tebalina buzibu nga bw'omanya ensi z'ebweru teziringa zino zaffe za kusondereza busente babalabirira basoma bali bulungi. Kale toyanza nnyo toyanze maama waffe. Kale ssebo kale naawe weebale nnyo ssebo. Kale nnyabo. Tuze ku family esinga number 1 in Eastern Central Africa gye bayita ey'amayanja. Kitegeera ekyalo kyonna kimanyi president nti ekyalo kino tutuuse okulonda meya waawo ng'ava mu maka muno. Okitegeera Eke twagala mujjukira nga tugamba nti mu myaka gy'emito waliwo bye yakola ne kaakati bikyayimiridde ne wa music ne wa character. Kyova olaba nti nno tusobola okujja ku mulundi nga guno. Era lwakuba tuva mu COVID wandibadde olaba abantu bangi nnyo, wandibadde olaba abayimbi naye bambi banakunaku baakamala okwegira gogamba kagakayebuzidde omutugenda kukola omukolo mu tawuni. Naye kati tuzze wano kakati kino kiba ekyokuyiga eri omuyimbi n'omuntu yenna byokola bye bigoberera. Eno famire y'amayanja terina kyetubanja ffe tugibanja byonna babikoze. President si kyekyo bakoze ebintu byonna. Kakati gobo basirikirako tujja kukuba bukubi. Eke twagala okusalutinga eyo gy'oli tutegekera ebifo endongo bwe tunaasula tugambire ku malayika Mikairi Gabudyeri tujje essaawa yonna lwakuba tukyali. Waliwo ekirala president? Wali kirala. Nebaza buli omu azze wano n'abantu mwenna byebyo byange Mukama omwoyo gwe aguumuze mirembe. Waliwo munnaffe afaanana aba erinnya Kandolindo lyava eri batugambye ensozi nga 6 aveeyo side oli atera okwambala essaati ezitamunyumira ne tubeerako ne famire y'omukisa kati naye tuli ku ya mukisa oli tomuleetamu. Nsanyusa nnyo okuba nga ndi mu Mitiyana Kalangalo gye bazaala Chameleone omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga, gye bazaala Wizo omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga, gye bazaala Palaso omuyimbi ow'amaanyi mu ggwanga, sangayo maama wa radio kikolwa ekirungi ennyo, ne tusangayo mwami Mayanja, mukyala Mayanja. Ne tuba nga tusobola okuba nti otumanya nti ku myaka gya Eke Mito yakola ebintu ebyakabi, yafa Ssaalongo, abaana bwe bali, music asigadde atambula. Olw'okuba nga twalema okufuna we tuteeka abayimbi awamu
tugendengawo tubawengawo ekitiibwa kyabwe olina okwevamu amafuta onoonye gye baziika basudde onoonye gye baziika kafeero naye tujja kukikola kubanga lyekkubo era tukiteekengawo nti abafuta bafa baserebuletingibwe tubeere nga tujjukira omuntu ow'ettendo kireete n'abaana abato okumanya nti wadde oli muto n'ofa tofa buki bufi mwebale nnyo mwenna abatingiza engendo ne mujja mwebalire ddala abatasobodde mulala mulikola ki President olina akantu koyogedde ekintu ekyo kikulu nnyo tusaba gavumenti e Bulaaya wogenda mu America waliwo kye bayita Hollywood bonna abayimbi abakabi basulaawo tukole cemetery gye bakiyita ng'abayimbi we tubateeka lwakuba si bayimbi bonna baserebu abasukkulumye mu bannaabwe tetujja leeta buli muyimbi tumuwebase n'abayimbi abala Chameleone ate omwebase abayimbi abasukkulumye ku bannaabwe era tusaba emizimu gy'ebika byabwe batukkirize kubanga kakati waliwo abamu abasolo gamba nti anti ono tulina omuziika ku kijja kyewaabwe bajjajjaabe baleme kulwana tulina okufuna omutima abazadde ne bategeera nti bw'ozaala omwana nga Chameleone abakusukkulumyeko nga famire abawaaki gwanga era okkirize mu mutima gwo omujje mu kijja kyo waliwo ekifo tuyinza okuwummuliza abaaki ab'ettendo kati omuntu niwaba ayagala olaba ku fere lutaaya akola ati oba ogenda wa ekitegeera luli tujja genda wa katusabe Mukama Katonda enseeterere tulifunawe tulibanga bagazeti nga abayimbi bonna naye for now tujja tambula nga tugende gye bakola ki gye bali mwebale nnyo abantu b'emitiyana abatuhostinze ne mutuyisa bulungi mwebalire ddala Mukama abambereeko tusabe nedda president tusabe president Museveni ekintu kimu ky'abatukolera nga tanava mu bukulembeze ekyakituwe takyalina kyawulira Museveni